Yes, of course, Ogambo Chamu na Kampala, Ogambo Chamu na Uganda, ali mu Uganda ne buli wegwanga wetugera musajja mukulu amanyikidwa nga Elisa Kenzo Musuuza na bwekityo musajja watu ali Tanzania jagenzo kuba nti ayanjulwa omukyala wamanyikidwa nga Maira Biranga ng'omukyalo ni yadira Rema Namakula mu bigere newankubadde nga ate waliwo agatambula nti waliwo project zayo mukola ne musajja mukulu amanyikidwa nga musajja mukulu amanyikidwa nga Diamond Platnumz mpolampola naye nga tufunye kiteberezo kuba nti musajja mukulu amanyikidwa nga Kenzo Musuuza nabwe kyali Tanzania jagenda mu maaso n'okuba nti akola okuba nti ayanjulwa n'okuba nti oba oliawo akola official amanyi oliro gira omwana w'abandi nga tebakumanyi waabwe nabyo bitamamu awo mpolampola so n'olwekyo yasaze okuba nti agenda okukimakinga official Tanzania mpolampola era nga ne mu mawulire amalala ge mukyala mukulu kuba nti mukyala mukulu amanyikidwa nga Rema Namakula nabwe kityo okugata ne mukyala mukulu amanyikidwa nga Spice Diana bagenze mu maaso n'okuba nti basinza Shiba ensomika n'okuba nti bamulaga nti agenda mu maaso n'okuba nti agwamu mpolampola era nga bakoze ebyenjawulo tubalabirawa bali mu Afrima beegiriisa ne ate ne mu Uganda ndalabikawo ne bebekulu mpolampola bingi bikyatambula ebikyagenda mu maaso n'okuba nti buli bitambula mu ggwanga lyatu Uganda so n'olwekyo kigenda kusaba agenda mu maaso n'okuba nti osubscribe n'okuba nti obuli obeerawo mpolampola owulire ebitambula yes nga bino okuba nti bitambula tukwaniriza amanya nedoboozi bamutantambi Jimso Rich Bear Max Lidinya made in Uganda yes mpolampola njagala nkutwale mpolampola kubanga era sirisitede bulungi so n'olwekyo ngenda kusaba mpuliriza ogambe nti bannange togamba nti omusajja leero yabadde kyo omusajja waffe yali atuvugamu ka speed mpolampola leero speed teriwo ndi musajja mulwadde mpolampola so ogenda kumikiriza speed yange n'eddoboozi lyange na buli kimu for sure paka mukama olwanaba nti nazize engulu bulungi okuba nti nterera now Kenzo Musuuza yasobola okuba nti ava mu Uganda n'agenda ebiro w'eggwanga era nga twakitegeddeko nti omusajja mukulu ono yagenze Tanzania okusobola okuba nti abaako ne byekolera mpolampola kiki yagenza okuba nti akola Tanzania amawulire gasooka ne gagamba nti obaoliawo Kenzo yagenda maaso n'okuba nti akola oluyimba ne musajja mukulu amanyikidwa nga Diamond Platinum Dangote ng'ono mukodomi waffe Bawa Tifa like Tata Tifa Tata Niran ate nga ye Bawa Zari the boss lady mpolampola nti bagamba nti yakola oluyimba ne Diamond Platinum naye nga ate amawulire getusembeyo kufuna nti obaoliawo bino byonna weebiri naye nga ate ne Kenzo Musuuza teyagenda just kuba nti shooting video ne musajja mukulu amanyikidwa nga Diamond Platinum wabula nga atago mu nkubo ate nga obaoliawo gayinza okuba nga amatofu ge galaga nti obaoliawo Kenzo yasobola okuba nti akwata bakyalibe n'asalawo okuba nti awobako olubu lw'ebigere mu kibuga kya Tanzania okusobola okuba nti agenda ebukodomi bwe gyafuna omukyala amanyikidwa nga Maira Biranga yes Maira Biranga okusobola okuba nti obaoliawo amanyikibwa ewaabwe jjukira nti Kenzo ennaku zino ebintu bye bya munkukutu nti toyinza kuba nti obitegeera nti olwaleero ojja mulaba nti alina ono ate tujjukira nti recently bagamba nti yali aseeyo ewa Pierre Pounds ne still nti ebintu bye bya munkukutu nnyo bukyanga Rema agenda Kenzo tali kiriya nani mutuufu gwalina wanono atimu Rema Namakula egera maaso n'okuba nti obaoliawo esanyuka nti omusajja obaoliawo yaddiba kumbe ng'ate omusajja alina omukyala gw'abadde apirira naye omwalo ono abamuyita Maira Biranga nga mu Tanzania ava mu famire ngagga nnyo mpitirivu ddala eya mukulu bagiyita ya Azam yes tata we nanyini Azam TV yes atamanya Azam eringa bolaba Star Times eringa bolaba Go TV eringa bolaba DSTV so yo company ya Tanzania era nga company eyo gira maaso n'okuba nti sponsoring empira gisinga mu Tanzania eyo omwala gyava Kenzo yamufuna ati tetusobola kuba nti tukulimba oba yamufuna wano aba yamufuna ati process by process tetusobola kuba nti tukulimba wabula ate twagenda okyezuula nti bano bonna beefuna jjukira nti n'omuwala ono muyimbi era nga alina eddoboozi ayimbira ddala nga Rema Namakula n'okuba nti obaoliawo amusingako so n'olwekyo Kenzo agenda maaso n'okuba nti atabalira mu bayimbi banne olwaleero tali wa DJ Jasmine tali wa Pierre Pounds tali wa Carol Nantongo tali wa Rema Namakula wabula yagenze Tanzania kuba nti afunayo ne creature empya
eyo Tanzania era nga bamuyita Mera Biranga. Okwanjira kakwenzo kuno abanga yagenze kwanjira yagenze n'abantu batono ddala n'aleko manager beta ne bakona bachali bawo batono era nga sofa bibyo bitambula ebichali Tanzania akatunyi tulabe ekivayo mpola still agenze okumanti nkonako vampire